Omikiriza era abakulembeze mwetereze nga bano abantu tebananyiiga. Mwetereze nga bano abantu tebananyiiga, mumekinge sure mutambulira mu ebyo ebirowoozo byabwe. Twewale okubanga twogera ekintu kimu wano enkya nga twogera kirala, ng'emisana twogera kirala, ng'ekiro twogera kirala. Twewale okubanga tutambula nga kinawolofu. Honorable Nambozi, wamasije kyo? Tutambule nga tuli straight. Tubeere abakulembeze abo abasaanidde okufiiririra. Bano abantu bafa. N'omuntu bw'aba asobola okufiiririra, kitegeeza asobola okufa naawe. Oba muntegedde. Bano abantu gye bakoma okutwagala, gye bayinza okukoma otukyawa singa tubalyamu olukwe. Nze nyinaye omukulembeze gwe mmanyi. Baali bamutwalira waggulu nga bamuwa ekitiibwa, ne bwe baamanya nti temunyingiza mu bintu byammwe Muzaffaro. So njagala okuva waggulu ssebo nga nkwebaza olw'obutaswaza. Siina kubuusabuusa, toli mukulembeze mulungi. Sina kubusabusa okwo, naye era mmanyi nti n'abalala bwe batunulira ku ekyo ekyokulabirako bajja genda mu maaso. Mukadde wange sikubulidde ne wano mu Mawokota siri mugenyi. Bwe waawonyiza okuba nali sijjaamu nnyo, ng'oggyeko Mawokota owa Mambuka ono wa Maserengeta, ng'oggyeko Mawokota owa Mambuka gye tukiikirwa Dr. Hildaman eno, era twayisangayo lubu lw'ekigere nga muganda waffe kati akulira ba professionals Dr. Mirembe Joero nga yatuleeta muno kyanaku tebanyagulula obuwanguzi bwaffe oba ne bakolamu kano. Naye kati era tuli bagumu nti chairperson wa district gye nzaalibwamu Empigi, nze ndi mwana muzaale wa Mpigi. Ate nga bwe ngambye mukadde wange nti muno munnange siri mugenyi, jjajjange Yozefu Walakira yeebasawo obubuule ye yakiikiriranga essaza lya Mawokota emyaka egy'enkaaga gyonna n'egy'ensanvu gyonna paka mu gy'ekinaana. So tetuli baana ba wano, era bwe mulaba nga tukulembera wano teba nsobi. Oba olyawo jjajja ye yakoma ku Mawokota saate Katonda n'agamba ebeere Uganda yonna, awo waba wabi. Njagala okuva waggulu baganda bange nga mbawa essuubi, bino bye tulimu si byakwecangamu bwekyanzi, bino bye tulimu bya ddala. Bino bye tulimu si byakunoonyayo bufuufufu nti ono njagala kufuuka MP ekyange kiba kiwedde, njagala kufuuka meya ekyange kiba kiwedde. Era nsanyukira nnyo omukulembeze atatuulaawo kubandaala mu kifo. Njabaza mwena abatwegaseeko era ne tubasaba buli muntu yenna ne bw'aba abadde wa NRM leero oba enkya, ate si ba NRM bokka, waliyo n'abo abagamba b'opposition naye nga butuufu bandya nabo nga chairperson waffe bw'atugambye. So omuntu yenna avaayo n'atwegatako mumwanirize, bw'abanga ali kwalaali otegeera otya oba ali kwalaali oba tali kwalaali. Mwalabira ku ki? Ku bikolwa byabwe. Naffe kennyini abagamba tuli ba NUP bagenda tulabira ku bikolwa byaffe. Njagala okubajjukiza mwe bakulembeze bannaffe, nkyogerako bulijjo ne wano nkakiddemu, ti ffe tetuli kibiina kya byabufuzi. Taata maama, ffe tetuli kibiina kya byabufuzi, wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Nyinza okubamba buzaabuzisa kankiddemu. Tetuli kibiina kya byabufuzi, ffe tuli maanyi g'abantu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kitono nnyo ku ki kye tuli. Ffe tuli bannayuganda bangi ku bo sina bammemba ba NUP. NUP kye kibiina ye political platform yaffe eri electro, naye ng'amazima amatuufu tuli people power. Baali bagezaazaako n'okwandukulira ekibiina kyaffe. Museveni ayinza n'okukera ku makya nakiwandukulula netagenda kulwanyisa oba kumalawo maanyi g'abantu. Ate oba waliwo n'abakulembeze
mu NUP betusu amanyi g'abantu begasitula ne gabateeka waggulu bo ne balowooza nti batuuse ne bagenda ne batunda emyoyo gyabwe ewannakyemalira abantu bajjawo bujja kadaala n'owulira bwe bayiringidda. So ekyo kibalage kikye tuli musigale ziku wange kati basaha abanyumirwako. So mwenna oba tokoze ensobi okwesowolayo okwesimbawo mu bifo bino byonna ne kuba pulezidenti musobolera ddala bulungi nnyo basebo ne banyabo. Njagala mwebiriivingiremu bwe nkibagamba nti kwebeera Kyagulanyi bwe wammwe mbeera nkitegeeza awakula ennume tewakula emu. Nze ng'omukulembeze wammwe wemba sisobola bacalenje nga wemba sisobola basomooza kulowooza nga nze nakwekkiririzaamu nti naffe tusobola okukola ebintu nga Kyagulanyi byakola then mba sibayambye, omugigi gwaffe mba siguyambye. Temuntunuulira ng'asembayo. So bw'oba totunuulidde Kyagulanyi ng'asembayo, MP wo oba mmeeya wo oba kansala wo ojja mmutunuulira nga si yasembayo. Okirina okubeera ekyo basebo ne bannyabo. So mukadde wange abantu bakunga beesimbewo bonna. Yali takiŋŋambangako omuto wange oyo naye nga mulaba amasuuti nga gasuse tandisa okwongeramu oluzungu. So si nsobi naye era njagala okitaanya nti ebifo bino byonna byakuvuganya. Bino ebifo byonna byakuvuganya. Oyinza okuba ovuganya n'oyo MP ali mu kitundu oba ne meeya ali mu kitundu oba ne kansala ali mu kitundu kasita muvuganya mu buntu bulamu. So ebifo byonna byakuvuganya biri open, muvuganye and may the best person win. Omuntu oyo asinze okuba n'ebisaanizo okuba n'enkizo atukulembere. Naye ate engeri gye tuli banju emu musobola n'okukwatagana ne mwogerezeganya kye tuyita harmonization. Kyowaayi njagala kusonga wano, lwaki tosonze wano ne tugatta amaanyi ne tukola bwekyo. Ekyo sijja kibeeramu nga pulezidenti. Njagala mujje buzimu ŋŋambe nga bwe mukyogeddeko nga leero ayogera kino enkya ayogera kiri. Watuuka ekiseera nga Nakyemalira yamuyisawo ayogera ebigambo nga tebyatuuka bulungi asobole okuyisawo ensonga eyo, agamba nafuna akaseera nenzirayo neneekubisa selfie ne pulezidenti abantu baffe ne mbadongowarizaawo. Sina bifaananyi bingi na mwami ono Ssejjemba ate nga twamalako akaseera kopi ka wiiki namba nga tuli naye Amerika nga tuli naye Canada ne tunyumya emboozi nyingi naye nza okusanga nga y'omu ku bakulembeze abatalina bifaananyi nange. Ekyo nno nze kyogera kinene gye ndi sikigambangako, njagadde omanyi leero tisikiteekenga for granted. So weebale nnyo weebalire ddala ebigambo ebyo njagadde mbigambe bakadde bo kubanga betulina okusinga okwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi n'eri omwami wa Ssaabasajja Kabaka nsanyuse nnyo okusisinkana nnyabo ate kimpadde essanyu nti gwe mmanyi okuviira ddala mu biseera byange biri ebyayala. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ababuulidde ate nga kituufu tulina ennyumba yaffe we twapangisanga ekanyanya bw'ogituukako kati saagala mugitegere nagitegeera kuba muyinza okunsekera ne muga ne bwe tukulaba ogazi wano nga wava wala. So buswadde sijja gibalagirira naye kyakitiibwa nnyo, kitegeeza nti omukungu wa Ssaabasajja Kabaka naye amanyi abantu gye bava. Oba bw'aba yali apangisa ku nnyumba eyo mukadde wange nawe wava wala. Naye mu bigambo byo w'ekitiibwa oyogedde ku bantu abalabika ng'abantu bange abayuya Namulondo. Okusooka nzikiriza nkutereezeemu ti tewali muntu yenna yenna asobola kuyuya Namulondo. Ekyo tekisoboka, tekisoboka. Bakigezaako okuva mu myaka gy'enkaaga paka olunaku lwayo tewali asobola kuyuya Namulondo. Oba oliawo ekigambo ky'obadde ogezaako okukozesa abagezaako okuwalampa Namulondo. Nzikiriza nkutegeeze
mukadde wange kyabo si bantu bange. Naye nga kyogeddeko si kipya. Nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu, omubanda wa Kabaka. Ate Kabaka alina ababanda bangi nnyo n'abazze abato, naye nze omubanda wa Kabaka owakabi. Bane Buganda, ebweru wa Buganda n'okwetoola ensi yonna tekibuusibwabuusibwa engeri gye njagalamu obwakabaka bwange ne bannange betambula nabo. Naye era kituufu titulina bannaffe tetwali twesiga ennyo era nga bwe batambulirako ekifaananyi kyange. Kaakati bwe babeera eyo ne basiiga ekifaananyi ekigezaako twawula n'obwakabaka bwaffe, omuntu yenna yenna bw'aba teyekennenyeza kyangu nnyo okutwala ebigambo byabwe. Bafubye nnyo okutambuza enjogera eyo. Njagadde olunaku lwaleero nga bengezaako kikola emirimu mingi nyongere njesambadde nti ffe tetuli bavoozi bannamulondo mu bigambo ne mu bikolwa. Twagala nnyo ennono yaffe. Toyinza kusanga nga tukoze amawano, toyinza tusanga nga tusobezza ennono yaffe mu bulamu ne mu kufa. Ne bwe tuba tufiiriddwa toyinza tusanga nga tukumya olumba olulala ate nga ye lwakinyenda yenda. So twagala nnyo ennono yaffe ffe boolaba, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era nnyabo n'olunaku lwajjo nabadde eno, nabadde Butambala, era deputy president waffe omujja obumu ku bubaka bwe namutisse ogumu kuli mu mirimu baffe bonna. So bwe tuba tununula tulina okwenunula, ne tununula ne bakadde baffe, ne tununula n'ebyaffe, ne tununula ne rediyo yaffe, ne tununula ne TV yaffe, ne tununula n'ennono yaffe, ne tuddamu okutambula ng'otambula proudly n'ogamba ndi Muganda. Va ku bino byagamba nti ffe nga Baganda we shall crush you. Museveni njagala mutunule maaso mugambe ndi Muganda, kale ajja crushing. Naye ekyo tekisobola kubeera bwe kityo nga temwegasse. Nze ntambudde ensi yonna, abasoga beegatta dda era bali wamu bagala nkyukakyuka. Abakaramojja bwe batyo, abacholi bwe batyo, abalango bwe batyo, n'abanyankole abakodomi bange bwe batyo. Musse mubiraba basebo ne banyabo. Naye mmwe abantu ba wano mmwe ensonga bwe mulinyiiga kaliba kaweddemu aka Museveni. Bebakozesa okutulwanyisa bawano oba beeyo, bebakozesa okubawamba bawano oba beeyo. So mumanye eyo pride tebamaliriza ono golooza nti goseetinze bano naggwe, kuba bano abasajja tebakwagala, bali guilty ate bali afraid. Bamanyi ki kye bakubbako, bamanyi nti naawe kubawadde obusente ne bakubika obwongo obusente bujja kuggwawo juke naye bano bagayi baatubadda. Kyobola gwe bamala okukozesa gwe batta, gwe bamala okukozesa gwe batta, gwe bamala okukozesa gwe batta. Naye munnange tebayiga. Zino ensonga nsaba muzitambuze, saba buno obubaka mubutambuze. Message gye mbawa si yakusosola mu mawanga era nsanyuse nnyo ti chairperson waffe akyogeddeko. Tetuli basajja basosoze mu mawanga. Ffe abantu ba kuno kiri mu nnono yaffe okwaniriza buli omu, tubawa n'amannya, tubawa n'erika. Ne Museveni yennyini twamuwa ekika kya nte. Tetuli basosoze n'okubawasa tubawasa era nga nze kyakulabirako. Kuba yenkola yaffe twaniriza buli omu. Naye bwe bakozesa kaadi yakusosola mu mawanga, n'akozesa abeewaabwe n'amala n'akozesa n'abeewammwe. Omuntu gwe mwogera olulimi lwe lumu ebiseera ebimu nga mweddira na muziro gwe gumu, najja n'agamba oyo musosoze mu mawanga kubanga mukama we yamugambye ekyo kye kitunda. Njagala obbasaba baana bannyabo, baana ba ssebo, have pride in you. Mubeere n'okwekkiririzaamu. Bino ebintu bisobola okukyuka era bigenda kukyuka. Amazima ga Katonda mu ggulu bigenda kukyuka kubanga buli kimu kyonna kiri ku saidi yaffe.
Zebankuza banjigiriza nti essaala zikola ate nkirabyeko mu bulamu bwange. Naye n'amaziga ag'abantu abakabye nago gakola. Njagala okubasaba temubeera na kutya. Tembeera na kutya. Abantu bemutya batutya nnyo. Balina emmundu zonna, balina Bank of Uganda. Osanga mutabani wa Museveni adda ku Twitter n'agamba Bobi Wine ngenda musalako omutwe. Ne mugamba mbeera magere ojja ssaawa mmeka tannatuuka. Kikulaga nti batutya nnyo okusinga batubatya. Kati njagala mwenna mubeere n'omutima ogwo baganda bange. Bwe mutabeera na mutima gujja bagenda bajooga. Ate kiruma nnyo okujooga naye bajja kujooga bajooge ne muzaddewo. Olaba bamanyira okujooga Ssaabasajja Kabaka waffe. Omusajja ye n'ayita abataka n'abagamba mwe bataka mwe mujjemba w'ettaka yeefudde Ssaabataka teeka Ssaabataka tumumanyi. Bino nandibadde mbyogerako ku mpewo naye munnange sikkirizibwa na ku radio zaffe.